Don't beat people. Don't beat members of the public. President Don't beat criminals. yadakalatira by'okwerinda tebagezako kuba abantu n'okubatulugunya abyogeredde emyaka emeka kutafiira amanyi abatemu mu gavumenti okitegeera bwabanga muganda we asobodde okumala sina mukomera mu buwambe ebbanga eryo lyonna mwana wa jeno gomanyi kyakitegeeza omwana wa jeno ng'abadde mu buwambe era kautafiira ono badde olaba muganda we ebigambo byadda gyayogera ebiseera ebisinga ng'olaba abyogeza obukyayi obulumi naye nga nekyalina okukkiriza mwalwana alhamdulillah mwe bali kulwana naye obuyinza bwabava mu ngalo olwaliro bwobanga jeno otafiire gwala ajani anti muhozi nvaako mwana gwo njagaza ki okitegeera tolabanga emyaka gye egiyisa obadde mugayaavu tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba parliament wa east teboogerwako bwasitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Ekkomera ly'e Kasenyi oliwulirako? Kalyekomera. Mpulira basibirayo omu ku abo ababaddeyo ye mu Honorable Mwanga Kivumbi mpulira nti waliyo ne muganda wa Jeno Otafiire in fact bamutadde okusinziira ku bigambo ebyazaawo ng'agamba nti kankufune wano ekiwandiiko wano kankinoonye wano naki screenshot nze kiririddawa wawano. Opposition figures at the Katonga Road-based Opposition People's Front. Sijja kisoma kyonna naye nina wenjagala okujjamu ewa omusajja ono wa PFF gwe baasiba erabikira mu Katambi. Mugumya ono Michael Lulume Bayiga yavaayo n'agamba nti muganda wa Jeno Otafiire yateebwa kubajjukira zukiro bannamogerako naawe yali yasibwa era abadde amaze ebbanga ddene nnyo eyo naye mbu y'omu ku abo yagamba yavaayo n'aga nti mu kunyumya nti mugumya ali eyo gye bamusibira eyo ye wabadde kigambye kuba nti ye wabadde ne musajjawo Honorable Mwanga Kivumbi gyabadde oba olyawo ne bannabyabufuzi abalala nalabyeko abamu nga balajja nabo bagamba nti Parliament lwaki tonoonyereza ku kkomera eryo eriri e Kasenyi gye basibira bannabyabufuzi. Tesobola kubanga n'amakomera gennyini agamanyiddwa bupoliisi bali bagenzeyo ddi gye bagambye nti ekkomera lyawali litulugunya abasibe bali bagenzeyo ddi Nalufeenya yatulugunya abantu okumala emyaka 10 waliwo omubaka wa Parliament yagendayo oba bagendeko ne babalemesa okutuuka ekyo kirala era bali tebaagala kutuuka temuyina Parliament temuyina system ya Parliament
because ebiruubirirwa bye bajja nabyo nga bajja mu parliament ate si byammwe kisiba na Uganda ebintu temubitegeera omubaka wa parliament ng'ajja mu parliament ebiruubirirwa ebimuleeta mu parliament si byammwe ate nga ffe tumulonda era mubaveeko temuddamu nabamenya ffe bannayuganda ffe tubalonda babakolere ki batukiikirire bateketeka amateeka balondoole emirimu gya gavumenti ku nsonga ezitufaako bukyangoberawo mayanja teeka kiri ogamba nti no mbaka wa parliament yali nteesa nenga nti alhamdulillah ligamba batulaba kiri kiyumba tekirina mugaso so kakati tebasobola bw'olambula ku bukomera buno obwaffe obwa bulijjo bu police post bu prisons obwamagombolo obuli mu regions otuukayo prison ezimu tezirina toilet zazibikira tezikyashawaringa okitegeera zimaliba nga tezirina mazzi kati obwo buntuntu walemye ate mugende egindi ekasenyi mukoleyo ki mbalinja nakubuza ekibuuzo nga tetuneyongerayo nnyo muganda wa General Tafiire okusibwa of course ebbanga libadde liweze oba liweredde ddala naye nabanga tavaayo kunyega kigambo kyonna weewawo nga bingi byazaayogera wano nawali nabanga asirise kya muganda bano abantu bamanyi olaba amakomera nagendako ekitalya nakugamba zidi ekitalya Mityana Road ekitalya natuuka ekitalya wansi eri mugundi ekimu ku bye nasangayo ebintu byalinga bisatu nembitunulya nga amakomera ge Uganda gonna begandi badde gafaanana nasangayo discipline nga nzibu nnyo mubasibe wabula waliwo commissioner omugwe nabuuza nemugamba basajja nengena nga mbuuza ku basibe bano bosanga mu kkubo babayisa batya wano tebabakubamu sajja nanga nti wano oyinza okumala omwaka n'okwata ogwokubiri nga tulabe musibe gwe bakola ki gwe bakuba tulabe musibe gwe bakuba natambula nno nengena ne mu biyigo nga biflashinga amazzi era bwe nayogera ne osi nemugamba wano nga ekituufu nga wanyirira nnyo toyize wabweru ne wabweru wonna mu lujja nga wanyirira nga waliwo n'amasinzizo ge wasinga okunyirira okitegeera kakati naye bwe nabuuzako ku mukungu omu nangamba tewanyirira nti tufaayo nnyo naye ebitongole ebiri ku ddaala eddene ebiri ku international level ebyeddembe ly'obuntu bituukira nnyo wano kitalya reason why bano buli bakwata omuntu nga baagala omudisciplininga ku saidi yaabwe emenya amateeka tebamusooseza kitalya bamusooka mutereka mu buyumba obuli eyo ne basooka bamukuba okitegeera be ekirookoloko nekikola ki kibagwako ne bamutwala ekitalya ekiruyi era reason why ekitalya bwe bakukuba ennyo nga bakukubye ennyo oyina enkovu oyina biki tebakutwalayo balina sooka kakasa nti owonye tokyalina nkovu otegedde oli health bulungi awo ne bakutwala mu kooti nekusomera nekusindika ekitalya because wali kamera weeziri oba ontegedde so kati amakomera gali ga mirundi ebiri mu Uganda amakomera gano getumanyi obulungi Luzira gani agogo weegali era gakola kyegasaana okukola ki gakola kyegasaanya okukola singa omusibe abeera atuusiddwa mu ngalo zaabwe bakyalina mukokka obuntu akamaintaininga abasibe abo okitegeere ne balya ne bafuna obujjanjabi obusookerwako n'ebirala kati gani amakomera agali political obyawudde bibiri ebyo ag'ekiruyi gundi oyo yanyiiza kendi mukwatako alimbuulira musajja banjogeddeko nnyo bwe nabakwatako kati geego gowulira nti liri kiti kasenyi nalufeenya teri parliament esobola genda bajja bakuba nabo bajja bakubirayo kibo njagala musitula obutayibwa mumugendeyo njagala mubankubire General Tafiire okuba nga yasirika ku by'okukwatibwa kwa muganda we anti bano abantu bamanyi system era ntezo ne wayi nkugamba nalabye bano abavuka ba NUP bavudde mu makomera bali mu kamera okitegedde mayanja akkiriza obagana omuntu wakusiba emyaka 6 abakusinga okitegedde jjukira tolina musango omanja kitegeeza ekyo
omuntu nakutereka mu nyumba yo kumala emyaka miki mukaaga abata kusinga abaganda balina olugero gamba nti nakusinga akubya gwokoze ki akusinga kubya gwokutte balina okuyiga okuzanya ebyobufuzi mu sisitimu enfu ontegedde basobole okukolyamu ebituufu ebisobola obbawanguza ontegedde bulungi mu sisitimu enfu koleramu ebituufu osobola okutuuka ku buwanguzi bw'ebiruubirirwa byo sikiwagira nnyo omuntu kuvaayo ng'ovudde mu kkomera nodda mu mawulire ne weewera okitegedde ku mulundi guno tetujja kupowa tetujja kukola ki ebyo just byakusasamaza weki nze mbitwala ng'ebyokusasamaza obadde ogala bavaayo basirike yogera ekisaanidde ontegedde yogera ekisaanidde ate ku step muveeyo mwogereko eri abamawulire tebane mwavudde mutya mu kkomera ntujja babuulira okitegedde mugende eka mukole ebirala bwemufunayo obudde olaba ffe abatana bagendako mu kkomera bannamawulire gwokimanyi bulungi abantu abasinga mbasindika gy'oli abantu bangi bakubira obusimu seka jangu wano nze ndi wa tv eno nze ndi ogamba zonna nze wa nayogedde ku mukutu gwa mboozi munjagazaaki ontegedde bw'oba ofunye tv eno n'ogiwaayo kwogiwadde endala nekukubira ono nayo ki lwaki munzunza mwagala kunjogeza bye okitegeera omuntu yenna omugulunjufu oyogera n'obaako wokola ki wookoma oyogera n'obaako wookoma naddala mu situation muwangaalira oba ntegedde bulungi so kati sinza kuwa nnyo magezi baana bano reason why bano abasajja botafiire bamanyi bingi ebibatawaanya ebiri mu gavumenti botafiire amanyi abatemu mu gavumenti okitegeere bwabanga muganda we asobodde okumala sina mukomera mu buwambe ebbanga eryo lyonna mwana wa jeno gomanyi kyakitegeeza omwana wa jeno ng'abadde mu buwambe era kautafiiro nabadde olaba muganda we ebigambo byajayogera ebiseera ebisinga ng'olaba abyogeza obuki obukyayi obulumi naye nga nekyalina okukkiriza mwalwana alhamdulillah mwe bali kulwana naye obuyinza bwabava mu ngalo okitegeera because of obugayavu bwammwe nga Genotafiire yabyogera kati nze mbimugamba ubigamba Genotafiire nti balwana alhamdulillah ne mununula eggwanga naye olw'obugayavu bwammwe obuyinza bwabava mu ngalo kati mugume teri kyakkola oba otegedde yes mwalwana mubadde ne kyansi nnene okutereeza system buli muntu naye positioninga mu kifo wasaanye okukola ki wasaanye okuweerereza olwaliro bwobanga Genotafiire gwalaajani anti muhozi nvaako mwana gunjagaza ki okitegeera tolabanga emyaka gye egiyise obadde mugayaavu bangi ontegedde nkutegedde bulungi bwobanga Jeno gundi olwaleero gwagamba omwana oyo tunamukolera ki omwana oyo tawulira naye nga amalala bwe gaba amalala agameze mukola ki nga mulaba ng'obuvunanyizibwa obusobola okutuula ne musajja mukulu mukama egimenti wammwe ne mutereeza mubadde mu bulina okitegedde oba yabadde tabawa mukisa kubako nibyo batereeza mu myaka 10 egiyise Museveni nga tabawa mukisa ba Genotafiire mu myaka 10 egiyise Jeno Muhoozi tabadde bw'ati ng'obadde omumanyi myaka 10 egiyise era abantu balinga boogera nga bagamba naye abaana ba pulezidenti kitegeera so kakati yandibanga omuvubuka ono akozesezza obugayavu bw'abano abadde balinaanye ennyo taata babadde mu myaka gyegimu okitegedde kyansi y'okuteeka transition ennamu ebadde mikono gyabwe ebbanga lyonna ebadde mikono gyabwe nga bagirina bati owulidde Genotafiire General bamugisha muntu waliwo Jeno Wenkima gubattira omwana waliwo Katumba Wamala n'abalala emikisa babadde bagirina okitegeera because top generals nga mutudde nga muli bataano musobola okuyita mukama wammwe okitegedde ne mugane kakati bye tulidde tubikoze eki tubiridde tukkirize kakati tuteeketeeke transition nga birina open naye nammwe ono yabasiriwaza nti kasita mulidde
okitegedde kasita muli amunjagaza ki kakati teriiyo bwe mulemu okuteekateeka transition mu nsi mwe mwennyini ba revolutionary transition egenda banyiga oba mwagala oba temwagala ejja kunyiga mmwe mu bukadde bwammwe nze nkubuulira abamu ku bo bajja nakwagala ogendako ebungereza okufuna bujjanjabi babalemeze wano bakutweke mulaga oya ogenda bungereza kujjanjaba ku ddiiru ki oya ono nayo ki oba okitegedde kakati obudde babadde babwina buli nsi yonna erimu okuteekateeka transition ennamu ababadde mbalina okugifiiringa era nze trust gyempa bannayuganda mwe mugume bugumi mugenda kubeera ali katebe nga baboosi just wait mugenda kubeera ali ku katebe nga baki nga baboosi bano bebagenda okusasula mayanja bw'oba tolidde emmere gwakuba empiiyi naye alidde omujanjaluvu yatiibula bw'oba tolidde emmere tokuba mpiiyi kakati bano bennyini bebagenda okubeera answerable kwebyo ebigenda mu maaso bitatambudde bulungi bebagenda okubeera answerable gwogenda kubeera answerable ani akubanja tewali naye ngenda kubeera wali wabbali nga nsirise yes because bw'otunuulira revolution eyaleeteddwa Syria nga batwala mutabani wa Assad Bashar Assad walaba abantu abava mu mpuku nga abantu engumbagumba by the way mu safe houses e Syria mwavanga mu bantu mirambo abantu abalala ab'emyaka nanga omutunulainze oyinza ogamba wa myaka 15 Bashar Assad yabaterekanga wansi eyo mu Damascus nga inayo amakomera ago ag'ekyama nga akumma mmere enjala nekola ki enjala nekutta okitegedde abalala bava ne bamuteeka mu nsi bwati ng'olaba ku njuba afa bufi nga yamanyira ekizikiza ng'olaba ku njuba bwati ng'omutima gwekanga ng'afa yabasibiranga eyo so ebintu bingi amakomera muganoonye olwaleero naye temujja galaba ezo temujja ziraba n'azimanyi tasobola kwogera zirira mudde eyo ate sidda nnyo tokiwanvuya sidda nnyo mu bbanga ttono nnyo waliwo gye nalaba awo omwana gye yalaga nabanoonyereza n'agamba waneeno eno yempuku yali ya Idi Amin wano bali basibira abantu nga ekintu nga kigoddawundi bayingira mu nda eyo nti wano basibiranga abantu ne babatulugunya ne kati nga kiri awo buli ayagala yagenda so mujja zimanya just mugumiikirize buli lwenjogera kagamba bugumiikiriza abaana badde mu comment section agaseeka nawe otumalamu amaanyi tugumiikirize paka ddi kati atayagala kuba mugumiikiriza tandika enkya abalala bakwegatteko mutugyeko namu olugezigezi ze ng'omuntu mbakubiriza kubeera nabugumiikiriza anti bo bagamba nti sheeki mwe bannaddiini eddiini yaboonoona mayanja eddiini yakugumiikiriza mugumiikirize kati abantu baagala kukolerawo kati gwe balaba nga obugumiikiriza buganye tandika enkya tukusange Kampala Road obe wakisekka ng'osimbudde oba osobola ofuuka omuzimu sajja n'ogenda n'okagwa mu bulago ng'ekiro nga keebase nako kabonero kakulwana so Allah tagera kibi era mayanja n'abantu abanjagala babuulira toggwangamu maanyi toggwangamu ssuubi olw'ebyo byolaba ebitudde mu kifuba kyo toggwangamu ssuubi olw'ebyo byolaba abantu bye bokwogera abali around you okitegedde wallahi akaseera mayanja akaseera wokuliranga ensobi n'oggwamu essuubi bwoti oba owedde ekaseera kokuwangula awo wennyini owulira ng'onafuye nene omusomesa wange ngamba nti wennyini wowulirira nga ebintu tobitegeera bulungi ate wennyini awo wennyini we wali ansa otegedde kali nawe ali wennyini owulira ng'onafuye olaba ng'embeera enzibu awo wennyini we wali solution ey'okuwangula otegedde wennyini we wali solution ey'okola ki ey'okuwangula so tubeere bakkakkamu ate nga tuli bagumiikiriza nze nakugamba teriyo rigimu ebeera mu bukulembeze emyaka mingi amaanyi ne gagitwala genda mu record Gaddafi ani yaga nti maanyi ge gamutwala
abantu abatandikira Benghazi kwaliko yayina emmundu tekwali kwera lina mundu abali balina mayinja gaabwe okitegedde abajja n'emmundu simanya na biki basanga bano abalina amayinja nga bo basimbudde dda era nga Gaddafi bamugamba nga nti munange ebintu biyinza okwonooneka abantu tugye nti yabaluwa nga bamulaga bu video buve Benghazi tuyinja bamala kutambula ne batuuka ku Tripoli obugo obusinga bonna babuwanjize naga kati nababadde n'amayinja bafunye n'enkebete naga enkebete kika kizino kati ababadde n'enkebete bafunye n'ababayambako otunulako waggulu oba kitegedde kakati regimu zonna ezibeera mu mbeera bweti zigwa mu mbeera ya bunafu teriyo bantu batuyana bangi okusobola okukyusa obugumiikiriza obwakolebwa era mu abagala gavumenti eno egende ate erayo yennyini gye mbamulabirako obugumiikiriza obwakolebwa Pulezidenti Museveni oyo mu nsiko gwosibala kyali kyangu mayanja omuntu okugenda ekabamba womanyi nti waliwo tanka waliwo emizinga waliwo ki nemwe ne mumira ensanafu nga muli mukaaga ne mubaka mu bisubi ne mubaka abasajja emmundu gwe kita kyamuzanyo obumalirivu obwo kati mwagala sajja agende era mukozeewo ki oba ntegedde nti gwe mwagala agende yeesiba ekimi mu lubuto n'akwata banne ne bagenda ekabamba ne bagwa mu nsiko bwe bati ne babbayo emmundu bbiri okitegedde ne batandika okuyeekera gavumenti nga bali 100 nga wabula bali 27 be balina emmundu abalina emmundu be bakulembera abana abalala abamayinja abakutte emiggo okitegedde swaburu obugumiikiriza obwo bwe bakozesa n'obumalirivu bwe bakozesa obwo kalina mmwe abagala okubajjako mu bukozesa ennyo okufunamu ebyokuyiga ti gavumenti tekyuka bukyusi nti oli ku social media olina following nene nnyo y'abantu 67 67 okitegedde oyogera nnyo nti ogenda kujjako gavumenti reason why anti bagamba mu lutalo mu lutalo buli omu akozesa kyalina olutalo luliwa mu struggle mayanja a struggle without action etebeera struggle bannayuganda bawona nakugamba ku mulundi guli bagayaavu nnyo era otuuka ekiseera n'ogamba bano abantu era nze nsaasira Bobi Wine oyo nzira bwe nti mukatuli bwe nti ne musaasira nga omuvubuka ono abantu badiringa nabo abamanyi nayanja abantu badiringa nabo obugayaavu obo balimu ne fiya abumanyi gwalabye abantu abeekalakasa nga babawangudde akalukero si wano tyagasi n'anyooka mayanja wabadde abantu beekalakasiza ssebo ewaffe ebwame kuba baaliziba okumala essaawa nnamba olimba nga teri ayita walabye ekyabadde eziti ovudde Masaka oyingira Lyantonde naye wabaddeyo kwekalakasa kalukero si wano tyagasi yanyokedde ddala mulimu eyo saidi z'emumendo waliwo n'abaafudde babakubye amasasi kalulu kaki ka LC1 abalala balumbye ebitebe by'amagombolola sebo twagala bwenkanya kalukero si wano naye nga akaluka president bonna bulama lukaluna ne baddeeka kati abantu abali mu mbeere yo sebo feye waffe abavuka battibwa nga bavudde kwekalakasa ne katwa walavuka bava kuteka wembeera naye masasi nga gavuga ku nnyama mayanja kintu kyotakolanga ne ku munaku awo gere gavuga ku nyama ebadde ku munaku sa kunyumiza ku munaku bali balaba mupiira gwali gwase no gwali gwa maniyo nga bali mukulaba mupiira polisi nejja bulungi nyo abantu bali mu buli omu abali mu bbaala abali mu lwaliro abali ku budduka bonna batudde entende twali tabbu yonna polisi ne tukamu ka center ke ku munaku ne bateko kanyugati ya gas mu lwaliro mu maduuka kiboko nevuga nga abantu balina tabbu yonna polisi abo bo balaba ngo oyina kusimuza abwe ujja kunonye ya DPC abantu bati obajjanga kesimu ogambe nga bakoze ki nga abantu bali mukulaba mupiira gwabwe bali mu dembe lyabwe bali mu abali mu ngaliriwa
bwe birabira mupiira weekend balwalirwa mukaaga kalulukulo okunaba kubbye negwoka wadde tomanyi gyakola ki gyali amakage bagasazeeko oli mu kibanda otudde olaba maniyo bali basana babakuboboke batiya gasi nga 305 polisi ne bakuba tiya gasi n'emiggo nga tene bati bana kye bakoze tebali mu kwekalakaasa manja vaayo eyo polisi yali ebagamba muli basiru mu kifo ky'okuvaayo mulwanira obuwanguzi bwamwe muli mu kibanda abana ba bodaboda bazirikawo ne badduka nga bali bafuutuka mu kibanda nga tiya gasi atabuse musajja gwe wali yadumira abantu awo wali musajja nayo muzibu nnyo alina bakubira ddala mu bibanda eyo ne bavaayo ne bajja balwanira obuwanguzi bwabwe kati oyo musirikale yali adumira awo yali musajja mugezi bambi nga ayagala enkyukakyuka naye nga basuubira nti banagireeta bali mu bibanda okitegedde bali abo bavuuka 10 abali heresi balamu myaka 22 bali mu maniyu akalulu kawedde eggulo bababbye gwe mwaka wadde ennyumba ye bagisazeeko mukazi we bamuwambye okitegedde naye temanyi gyali mugenze kulaba maniyu abo mbageragananya n'omusajja afiiriddwe omwana ate omwana nga tebana bamuzika n'asaba mukyala wa kaboozi ekiro yes okyolidde so kati abo basooka bali balina obbakuba muveeyo mugende mufune results zakaki zakalulu kamwe era ku luna abasirikale wali omusirikale mukwano gwange yaŋŋamba mwatukoze bubi nnyo ate kiki yagasi yenagiro waitweteeseteese n'adiba tiyagasi yadiba tiyagasi waffe yenna nitafuna byadde omuntu gwe tukubayo which kind bano bantu kika kiddala bali mu Uganda naye nga bingamba musajja mu security ka wallahi mwatumazeemu nyaamaani okitegedde so reason why yo government bwe yamanya nti abasirikale bangu bakwegatta ku bantu ba bulijjo nekyusa walaba abasirikale abakuuma akalulu ako kana akawedde enkera ku lunaku lwokutaano waliwo gwe nasanga tamanyi Luswahili tamanyi Luzungu nga manyi South Sudan lwokka nga musirikale nga yambadde uniform ya UPDF ate yegatta ate mu yetabika ate mu bajaasi be Uganda akalulu kakuumya nga bajaasi bannansi oli fala ezo ni why Kenya bwetabuka bwe begenda okulonda UPDF yekuuma akalulu ke Kenya because bannansi balinako sympathy onalaba mayanja namukuba omuggo banja muyige ebintu bya security bwe babikola okyolidde so kakati bannansi wakati nga tubakubiriza okubeera abagumiikiriza obugumiikiriza tekitegeeza kwevaako tekitegeeza kola ki kwevaako olina kubeera ku front line naye ng'oli mugumiikiriza ontegedde olina kubeera ku front line naye nga byonna ebijja osobola okubyahandolinga ng'era omujaasi gw'osubira baga nti omujaasi amasasi ganyooka bwe bagamba nti olaba sniper dineza sniper mu busekiti bw'ekijaasi be basajja basinga okubeera abagumiikiriza sniper abeera mu nfaati n'abwama n'amalawo wiiki nga teyenyeenya tayayooya okitegedde anoonya target naye obugumiikiriza bwa sniper oyo bw'olaba ate ye mujaasi asinga okubeera ow'obulabe tamanyi muvuzi wa nnyonyi wa bulabe nnyo era omusirikale omutuufu bamugaa nti mu kifo wano waliwo sniper teri asigalawo bonna badduka ate sniper taba wa kikomando yasoma ekyo kati wakati okugamba nti banne tugumiikirize tetukugamba nti va ku kyobaddeko kyokola olina okubeera nga sniper oyo nti ali ku mulimu okitegedde naye ate akimanyi bulungi nti weneenyenyeza omulimu gufa nyina kubeera mugumiikiriza ontegedde n'abeerawo ne yeebaka n'emmundu ng'eriiso limuli ku twiga bwe riti tayayuuya teyenyeenya omusota ne bwe gujja ne gumuyitako bwe guti ku bibiri alondako mangu ekyangu obutwa bw'omusota babuvumula naye ate esasi ddyo ligenda ku mutwe kati kangume gonnume ngende banvumulu obusagwa ontegedde yaddinga ogola nti gwa bulabe naye agamba obwongo bwe busalawo mangu kyalondako bw'ensitula omutwe eryo ddyo lizize ku mutwe tebalijjanjaba otegedde naye ate bwe naagumiikiriza obutwa omusota guno ne gumbojja
nja kuleeta ka Black Stone nteekewo ontegedde kati kangume gwo gusooke gumbojje guyitewo ontegedde naye mission ng'ekoze eki ng'eyiseemu kati bannansi ba wano bwe bateeveemu mbeera ya buteefaako yakwogera bwogezi gwe n'ojja ku mukutu n'ovuma buli kiramu n'ojerega buli kiramu n'osobola nti ogenda kutuuka ku nkyokacyoka never terina gy'ogenda kugijja ebigambo biibino bigambo biibino Don't beat members of the public. Don't beat people. Don't beat members of the public. President Don't Museveni beat criminals. sebo abadde agamba ki yadde akalatira b'ebyokwerinda tebakola ki tebagezako kuba abantu n'okubatulugunya abyogeredde emyaka emeka jako totekanga bintu bwe biti ku mikutu gyo sebo omukulembeze w'eggwanga kalatira b'ebyokwerinda kati gwe genda ku street olabe batakube bamuvaako naye bamuvaako naye akyagoberera ebigenda mu ggwanga abigoberera naye takyabinako solution era bimuluma nze mba ndowooza nti oba olumu obutabigoberera abeereyo n'avaayo buvi twalina ku kyalo eryana erivubuka ng'ali bbi naye ng'omanyi bwe lirabika ku kyalo manyi asooka okudduka ye taata waalyo taata waalyo yasooka mugaleewo mugaleewo sula gye ente yange ente zange muzisibe mugende mugire kati yona nerijja sibetano taata bulungi oli otya bulungi anti omaze okumbuuza kati genda ye taata mayanja ekyalo kikutabukiranga n'otabutabukirwa alya nalyo lyebbi otuuka eseera nga gwe wennyini likola ebintu naye ng'olitya ontegedde kakati lumu eryane lwe baalikwata kwekyalo ab'ekyalo ne bakuŋŋaana okitegedde baali batandika okulikuba taata najja ontegedde taata olwatuuka baali balikubira kyeriva ligamba taata tonvaamu nkwegayiridde bagambe balekerawo okunkuba kubanga entego abadde agintumye kati baana baali bakuba amaaso gonna ne gadda ku taata woyo misinde mu kalitunsi bagenda okumaliza omugoba nga lino litemye kakati eryana kasi ali kutabukako ku kyalo otuuka ekiseera nga naawe olitya because lijja kulya era neribbi ku kyalo taata taliraga sente za mmwanyi likunona bw'otunde mwanyi toligamba bwe likubira esimu nendiga taata bangambi watunze mmwanyi kituufu oligamba kituufu nazitunze naye tebanna bazipima ziri ku kyuma because likunonye tebannansasula bansasula nkya oba kakati nkugamba nalebye sitooleemu mu kulonda mu gombola y'emakindi omwo nti waliwo akalulu akabadde nga kali kazibu nnyo kanakobwerosi wano kati mu buhonalebo by'abakama ekyalo ekyo kyabadde ne bapukyamaani aba bataano naye nga buli kyamaani alina sitampu naye nga sitampu ezo buli bonna ab'ebyokwerinda balima okuzibajjako okitegeera kati mukulu by'abakama yabaddewo n'agamba mu erosi zonna akalulu kano ngenda kubeera ku erosi eyo ndabe ku mulundi guno nga tetuddamukola nsobe eri yakola ki yakolebwa munnange sikulwisi eyo mukulu by'abakama nga bamuteeka mu mmotoka ku makya ng'atuuka ku erosi nga babala basoma amannya bakola kiwaali n'abakuumi be oba batuuse nga basimba layini nga babadde batandika okubala bwe bati drone nejja nga waali awo yapakinze mu maaso gaawo nebuukamu abasajja badde bambadde obukookolo ne bakwata yabadde alondesa amayanja nga byabakama bwali awo n'abakuumi be batudde ne bakwata yabadde alondesa ne bamukuba mu drone ne bakwata ne yabadde n'omu ku bakandidenti ne bamukuba mu drone ne bamutwala ne bamuvuga cwi kale bantu badde bakyali wano
ate kati bwe bakwata alondesa ani abagenda okulangirira kiba kiyise nga ki niba bakama yabaddewo aba taking over ate ng'obasobola abadde bazebe bakama be kakati bakama bamugamba taking over okitegedde kuba gwe ssente bwakajjako ebyokola nti tulina okugobera procedures akalulu tujja kukaddamu kanyo ku mazzi era nagambye akalulu kano tuliddamu okulonda akalulu konna byabakama bajjamu nkubira kiwuko yagambye nti bannange tujja tuyimirira kakati abatuuze bonna bayimirizire balinde balabeho nalibwe byakoma kikyakola ki kyazzaako nasooka amagamaga kaawo neyetolatoloola n'alinnya emmotoka ze mpaka ku ofiisi nakati ekyalo tekimanya ani kyeyamaanyi naye ng'agavayo gagamba nti ono gwe baatwalira mu drone yagenza okumawo ku kyalo nga declaration form agirina bafunye bapakinze eyo ne bagamba ono returning officer alangirira ono gisayininge kati yagenza okumawo ku kyalo ng'agirina n'alangirira ebibye ono yagenza okumawo ku kyalo ng'ekizinalo kiyisani kati ekiyama zanya n'ensigwe naye byonna era nze nasasidewo nalibo byawakama kyali wange gye bijja bw'anaasigala nga yali mu kifo ekyo ajja kuloza ku bukaawo bw'abakama be ngakitegedde so kaakati bannansi tulina okuba bagumiikiriza naye ate nga tetwevuddeeko obugumiikiriza tekitegeeza kwevaako obugumiikiriza kitegeeza okuba nga wooli oyiiya nnyo naye ate ng'oyiiyisa magezi n'okwesigamira eyakutonda nti wakati akaseera kajja kutuuka insha allah ne bwolaba nga abatunula amaaso gazibe ne bwolaba nga amaanyi gabaggwe ne bwolaba nga ab'obuyinza nga tebakyabulina ne bwolaba nga abagagga nga bavuwadde ebyo nga bwe mbikumenyedde bina wallahi ku ffenna abalya mmere tekwaliiko abiinako buyinza tekuli n'omu obitegedde nga bwe mbikumenyedde ebyo oyita kutiisatiisanga gwe mayanja ojja kundaba va mu maaso era nze nasomoka kiyira nava wala oli bwabinga manseka na busese okitegedde ebyo byena teri abiinako buyinza lwoligaggawala nolwolyavuwala obwo buyinza bwa yakutonda lwolifuna ebitiibwa ne lwebiri kuggyibwako tolumanyi nakuwa ekyokulabirako kyali kyangu nnyo eri abantu abafumiitiriza wakati waabwe n'obuyinza bwa Mungu wiiki emu akaseera kali katono nga twakava mu kalulu NRM ne Piero Yu ne bayindoosinga Right Honorable Anita Amongo ojjukira bulungi ne baga tukkaanyiza betukomyawo Anita Amongo ne musajja wange Honorable Tayebwa Anita Amongo n'agamba kiwedde kati era Anita Amongo n'agendako ku mukolo ogumu ndooza gwali gwa General MK n'agamba ngenda kukola kyonna ekisoboka mu buyinza bwange okulaba nga Piero Yu ekola ki tugipushinga efuke y'amaanyi party from my brother General Muhoozi na biki waigula omukolo era waliwo omukolo gwe gumu we yagambira nti ate mu kisanja kino palamenti tugenda kugyeramu opposition bonna era awo wennyini oshuulidde endulu ne zikola ki neziraya abantu wallahi yabyogera wiiki eno wiiki yaddako teyali speaker nga n'amaanyi gye gava okumukuba takola ki tamanyi ye mwennyini yamagamaga bw'ati wamadhalika nga ne Honorable Kabande yasoma ekiwandiiko ekiraga nti ffe tubivuddemu ebyo byokumwendoosinga nga naye yennyini b'omuteekawo n'omugamba byosoma obijjawa nga naye tamanyi olaba Allah gwe mayanja nga naye takola ki nga naye tamanyi Anita Amongo eyandibadde agira agenda okulaba ti pulezidenti kati akwagala jangu okutuuka yegenda okuva nti oyinza okubivaako ebyokwesimba kuba sipiika nasooka n'aganamwa ate nga mwadde mwakoze endorsement nze ŋŋamba kuba kati obuteesimba okusinziira ku byendaba kiyamba naawe kiyamba ggwe ebbanga limaze mu experience y'ebintu bino nze naba nga bwaba teweesimbyewo
olwoyinza n'okufunamu ennyo. Anita bwe yavaayo teyakkiriza n'akwata banne batonotono ne bagenda ku Colin Hotel emukono bateese bituufu we bawambira nammeera awo ekigambibwa nti yali ava ku Colin Hotel mu meeting emu. Kaakati mbu abamuwamba intelligence yali emaze obbalaga nti nammeeri yali afunye ssente eziri mu billions zigenda kujja ku mobilizing ababaka ba NRM. Okitegedde bawagira Anita Among. Kaakati nebyo byonna biwalaba abamu arrestingidde mu nyumba abakoze batya abakoze eki nga batya ayinza okubanga waliwo virus gye yatazidde mu babaka ba parliament. Okitegedde kati oyo ye Allah nti obulamu bwasobola okubukyusa mayanja. Nga Anita Among Allah bwe yamuleeta kuba speaker nga takirootangako. Otegedde yajjanga deputy speaker omusajja Jacob Olanya n'alwala mu ndwala yali yakyejo bweti n'afa. Najja Anita Among n'agira. Okitegedde njaga okuwa ekyokulabirako mu Tanzania wali omukyala bamuyita Samia Suluhu Hassan ye president aliyo. Samia Suluhu Hassan ava mu kitundu ekye Zanzibar. Zanzibar eyo mu kyalo. Samia Suluhu Hassan yasooka kubeera kansala kugombola ye waabwe eyo. Emyaka 15 na kansala. Kansala kumuluka. Samia Suluhu afuna ekirowoozo ekyesimba ku bubaka bwa parliament okukiikira ekitundu ekimu ekye Zanzibar. Jukira bwe bakulonda olwo mu Zanzibar ojja direct Addis Ababa mu Arusha. Oba kitegedde ne bamulonda ng'omubaka wa parliament najja. Bw'atuuka mu parliament ey'e Tanzania, constitution yaabwe ey'e Tanzania ebitundu 9 ku 10 omuntu abeera avudde Zanzibar abeera ayina emikisa ebitundu 9 ku 10 okufuuka vice president. Olwa population eriwa Zanzibar ne Islamic eriyo. Okitegedde kakati ono bwe yajja of course bamba kamutemera awo nene okoze okimanyi oyinza gwena kuba na vice president tyaleka naawe labwajja n'abeera vice president mu mwaka gwe gumu abadde president n'alwala n'afa ati nga constitution egamba vice president yakikwatamu awo ajja direct. Naye nga abakandidate bonna ababadde bajja nga bava Zanzibar okwesimba kuwa president ekituufu tosobola kuyitawo because of numbers. Oba ntegedde bulungi nti namba eri Zanzibar ntono tesobola competinga n'abantu bali Arusha, Addis Ababa, agundi wana Arusha tesobola competinga nabo Dodoma wa kakati bano balaba nti numbers bwe tugenda mu kalulu enamba evudde Zanzibar tesobola kuwininga naye ate kitundu kyankizo. Kati a part of democracy tubaterekereyo akabega. Ontegedde era akalulu kano Samia kavuddemu kewalabye akafiiriddemu abantu yajja ne yeesimbawo ng'akozesa state powers naye ng'akimanyi bulungi tasobola kawangula. N'akozesa amaanyi n'akozesa fujjo n'ayambwako n'atula mu ntebe n'entebe kati agituddemu ng'akimanyi bulungi nti si yiye atuzizza mu lukugunyu. So kati Allah bw'ateekateeka obulamu bwaki obulamu nga Katonda anaasalawo okulinnyisa amadaala agakulinnyisa amayanja nga teri akusindise n'ogo nakatayi tekasala era toddangawo omutaga amayanja nze namutuusaawo waali gwe lwaki teweetuusaawo nze onkanga disa n'ekyekigambo kale Yoseko omulaba tubadde naye wano jjo ng'ali bw'ati abadde bw'ati singa simanyi gange teyali badde awo wamanyi go gasalawo okusindika nze negatasindika mubiri gwo nkola za bedi bwanika ne banne. Era nakugamba wano n'ekyabaviirako abo abasajja okugwa kyekiri kyenkugambye tebakkiriza nteekateeka za Mungu. Akasajja ne kajja from nowhere. Okitegeera okimanyi nti abantu kyali mitwe gy'abantu nga bagamba nti balaba Besigye ono agenza gwamu amaanyi afuuse wa bulijjo agenza akendeera ninga bwe batunula bati tebalina gwe balaba nga ye kennyini Besigye naye alinga yeeraba
olaba alinga aposhinga Lukwago akweta Lukwago awo Ate nga- ninga ate Lukwago mutunulira bwoti ali mu kibuga wakati wano yali wokka tamuposhinga Kano Besigye yatunulanga aba political figures nga threat by then yaliwo ya Lukwago nga Lukwago yasobola okujja ku street ne mwe competinga n'asalawo amukole ki amuteke mu nkwawa ekyo kizanywa bana byafuzi bonna n'asalawo amuteeke wano amubere ku lusegere wano kati era sigale nga ekisaawa akikola ki akyegazanyizaamu kati Allah n'aleeta omuvubuka from nowhere ng'abantu beebuuza ddala nga bwe batunula bati ng'ogyeko Besigye nga bwe batunula tebali mu olaba nze nkugamba bamuntu nabo nga balireze okitegeera nze kino kyandikonze omuvubuka omusajja ono yavuganya ne Honorable Kyagulanyi Kyaddondo yali Kantinti Apollo Kantinti yali alina beach side z'ebuwameeyo ebunjako eyo gye namulabira naye Kantinti bw'akomawo mu kalulu k'Ekyaddondo nayitako Ekyaddondo nga nze omu mu batakkiriza nti nsobola okgenda n'entiikinga Kyagulanyi other MP never okiwulidde naye ne ŋŋamba Apollo oyo ne mugamba yadde embeera eri bwete naye muvubuka akuwangula okiwulidde Apollo yagamba seekaleka naawe oyo omwana muyaaye ne wali ku kitundu wennyini waali tasobola kuwangulawo Kantinti Apollo nga kuyagamba ne mugamba nga bwe navuddeyo kusinziira ku bye nalabye akasajja kagenda kukola ki kukuwangula ate nga kangi nnyo kati olwo ne mwana lisinsi yange ne mugamba naye kimanyi kati palamenti egenda kubeeramu katolo bwama ye yagimpa seekaleka naawe palamenti ebeeremu katolo bwama ebeeremu simanya Bobi Wine simanya ebeeremu nagenda menyera awa ebeere ekyali palamenti bano balokyo magoola ne mugamba kale munnanga akavuuka ne kagenda kawangula polling station zonna obutalika Kyagulanyi mu kaluka Ekyaddondo ye yali namba emu nga ye namba 2 nga ye namba 3 nga ye namba 4 kati nga namba 5 era inafukamira Kyagulanyi oba ontegedde nensirika naye omuvubuka ono okumanya yali musajja mugezi nnyo yalina n'ebirooto bwe yawangula akalulu ako yaddukirawo mangu mu salooni okitegeera n'ajjako enviiri zonna ontegedde n'agenda mu bavubuka abamanyi okutunga amasuuti ne bamutungisiza n'amangi nnyo okitegedde emmotoka ze yalinga atambulamu zino omanyi abaserebu baawano balina emmotoka bebatambulamu nga babijjemu enzigi babijjemu endabirwamu kuli mataala byonna nabipaakinga eri kati omuntu oyo bw'otandika okumulaba nga ye mwennyini atandise okwekyusa bw'ati kkiriza gaana nga ffe abalina ku maanyi ga Mungu omanya nti omuntu yaleka eddoboozi lya Katonda tomulwanyisanga bw'omulwanyisa gwagenda okuggwawo ontegedde mayanja era ensonga lwaki olaba nti nze nalemeranga nnyo ku bahonale b'ompuuga mbagamba temulwanyisa ki temulwanyisa musajja nti ati si mulungi nemugaa si mulungi ontegedde mu kaseera ko nga batunulira Honorable Kyagulanyi kituufu nga si muki nga si mulungi naye nga wallahi Allah gwakoze eki gwataddewo tewaliyo wano bantu balina famire zaabwe nga maama mulema bangi nze naliko ku mukolo nenkaaba amaziga omuvubuka yatuyita ku mukolo saidi zeggayazaawo ng'agenda ku graduatinga PhD naye mayanja baleeta maama w'omuvubuka oyo ku reception nga talina magulu gonna nga maama talina kugulu konna talina magulu gonna era bwe bali bamwogerako nga maama oyo ayokya kasooli ku kkubo bakeera ku makya ne bamuvuga ne bamuleeta ku kkubo wayokera ki kasooli abamumusuubuza ne bamuleeta n'atula ku kkubo awo ng'enkuba bw'ejja nga teri agenda mumuggyawo maama oyo wemukubira ontegedde naye omuvubuka yayogera ebigambo naga nti maama yaddeyo byonna abibaddemu abiwangaaliddemu yansomesa okuva mu P1 ne mala P7 ne ngenda mu secondary yasomera Gayaza High
omanyi kitegeeza omukazi omulema ng'aweerera omwana mugayaza hayi kati ago ogenda okulaba byonna nga bwe yabimenya bw'ati n'amwera diguli esooka n'amukuba diguli ey'okumeka diguli ey'okubiri maama bwe yakwata akazina n'aga kati mwana wange nkumaliriza noonya omukazi naye omukyala oli yagamba bw'oba noonya omukyala totunuuliranga embeera zaafaanani ate ne bw'abanga talina magulu ng'alinga nze ontegedde ng'alinga nze naye ng'omusiimye ndyokke nakyo buli muntu yali mutente n'akaba amaziga okitegedde obwe buyinza bwe yatutonda kati bonna abaalwanyisa Kyagulanyi nga bamulabira mu ndaba nze gye nasooka omulabiramu eri bo baasigalamu looko Mayanja banoonye we bali tebalina bwe balabikira bali ludda wali tebalidda ngulu tebalidda ki ngulu togendanga n'ogamba nti olw'okuba omukyalo ono mulema n'omugulako kasooli n'omujerega muleke Mungu awo wamutadde wakulu nnyo nakunyumizaako ku musajja yali awo mu katale Mmengo mulema atunda michungwa mu kigaali naye omusajja yamunyumiza n'andaga amaka ge Emmengo awo asula mu kikomera abagagga gye bakeerera okuva mu bikomera nga beevuga mu motoka zaabwe yakeera kuva mu kikomera nga bamuvugira ku wirubaalo okitegeera agenda mu katale kutunda michungwa na mangada naye nga Mayanja bameka abalina amagulu nga n'obuyivu bayivu nga bagezi na nnyo balina emyaka 5 nga tebalina yadde omuzigo gw'ennyumba be bangi n'ozanyisa eyatutonda so obudde obwo Allah ajja kubukwata bujja kukyanga lwa 6 lwa 3 mu nnaku zonna eza wiiki ye yatutonda olunaku lwalibeera akoze lwalibeera asazeewo agire bw'ati abikwate mu mbeera yakusaaga nga kati ababali batulugunya abantu nga tubategeere nga teri abatubuulidde amakomera zi safe house gye zaali nga bazikwese okitegedde zonna ziveeyo nga teri azitubuulidde abaali bakutulugunya abantu ebiseera ebyo badduke banonye we bayitawo wana emisinde nga tebalaba amabega n'amaaso ate kankuwule n'ekyebbeeyi teri agenda kutwala nnyumba okitegedde bonna bajazireka wano teri agenda genda na faamu byonna wano olaba awo ku lw'entebe edda bayitangawo ku piida empulirawo nyina okuba simanyiwo nti we wano Arkwright bagita Arkwright state Arkwright yalinga piida bayitanga ku piida kakati waggulu kwa Arkwright awo side za left ngodde entebe Idi Amin gye yalina faamu state house farm nga mulimu ente nga muli ente ziri ezirugogoma yazijja South Africa eyo nga muli ente ziri ezirugogoma kati nga Amin baba kyaza ku bakungu okuva mwanga gebweru abatwala awo nga farm president wakola ki nga bulaba mwami Museveni bwali n'ekisozi yes wana kutwalako ekisozi kati nga Amin yabo tabajja Kampala abatwala okupida ne batuulamu ne banyumyamu nga bwe balaba ku nte zimaleeto naye banyumiza ne bagamba amawulire we gamba ku bantu ba Arkwright nti Amin bamuwambye kati waliwo omusajja abantu bayingira faamu eyo babbe ku nte okiwoledde kakati mbu omusajja omu yagenda okwa Arkwright n'abbayo ente ennene n'akwata ne katamanike katoka myaka 9 ne bagikwata ne bagikuba ekigo ne bagibaaga kati bamala okugibaaga ennyama n'agitwala ewaka yasombangako mpolampola ng'akola ki ng'atwala yali ennyama ayanikako bwakalakatako bwayokyako bwabugumyako emyezi 6 omukalo gw'ennyama ogumanyi bagikoze omukalo tevunda kati yalina ekibanyi wansi akuma otuliroliro ne tunyokako omukka jukira bujokuma kunyokako omukka ensula tezijja kati ng'enyokako otuka yajira Christmas nemusanga n'ennyama asajja mbu balewo ng'ate bakambu bazibu ng'obujja omusaba ku nyama ga waaye genda nawe oleete eyo lwaki otawaanya okitegedde so obwe buyinza okwe kukyukakyuka kwaki kw'obulamu bw'ensi tusaba Allah fenna atuwe enkyukakyuka y'obulamu nga nnungi naye enkyukakyuka y'obulamu mbadde wano nga ndaba video Allah general oba ebadde entuufu naye ng'erabika ebadde entuufu ebadde ku mukutu ogumu olaba kano ngenda kakusindikira okateeka ku video byonna bye twogedde olwaleero
ababadde balaba vidiyo eno programu y'olwaleero bakitegeere bakimanye nti ne bw'owangala mu nsi n'omala emyaka 3 ojja kufa. Wewa General Moses Ali eno ekabuli eya General Moses Ali ettaka bali ebunguluza amatoffaali nga n'okufaanagana tegafaanagana kubanga gano ndaba meeru gano bagali gazimbye nako ne bagajja ku kizimbe. In fact ndoza gonna n'ekyewunyiso kimanyi ku mataka gonna gabadde ayina bamuziise mulimbo kitegeeza etali yiye ewali abanaku ekyo bannannyini kiveeko wano we bamuziise n'abalalu we babaziika wano we bamuziise wano n'abalalu we bakola ki babaziika bano bambuliddwako mirambo gye tugiteeka bagamutwalaawo we bamutadde. Naye mbadde ndaba tweet ebadde ya General Katumba Wamala n'agamba nti bamuwadde okubalira ku entaana ya Moses Ali mbo yonna okugimaliriza yatutte emitwalo 9 n'akakadde tekawese ayina emitwalo 9 mingi wakati nganze bwembala essanda ezagenze mu Moses Ali nga bw'abadde afaananye olwaleero bina nga byakoleddwawo ne mu wansi yonna mitwalo 9 kati ng'emyaka gyawangadde emyaka 86 kwe yafiiridde n'ebifo byonna byayiseemu nga ffe tetunaba na kuzaalibwa nga minisita nga bamukuuma akuumiddwa okuva mu buvubuka bwe wallahi kumanya akuumiddwa okuva mu buvubuka bwe maiti ye yakuumiddwa okimanyi tebadde bagitambuza mu Kampala nga bagikuuma kati genda ku Kabuli bw'osangako yadde wakasaale era kati ababadde bamukuuma n'omuganda genda okume Moses Ali agamba afande walaluse oba ontegedde kutegedde bulungi awangadde emyaka gye 5 egy'obulamu ng'akuumu akola ki ng'akuumwa bukuumwa ng'alabirirwa wano wannumye ne badduka abasawo. Allahu akbar naye olwaleero tuuka Kabuli ye tekuli yadde wakasaala akola ki naaliwo akuumwa. Obwo kyo kibawe okufumiitiriza naddala mu abali mu bitongole ebitulugunya abantu ne mukuba ne mutta ne muwamba ne mutokyalinga ne muteeka ne mutu nga mumwina n'amannya agamwe nti muba nannyini basement muba nannyini basement. Wallahi ne bwe munaabikola n'obikola olwaleero n'enkya akaseera kajja kutuuka nga wooziikiddwa teriwo yadde OSF saaliwo nga tewaliwo yadde wa poliisi aliwo era bonna bajja kutambula batambule bakole ki bagende. Reason why Moses Ali bamukubira emizinga 26 gyamukomyawo yadde kati lwaki temwagitereka ne girinda koni wanjye ontegedde kutegedde bulungi bamukubira emizinga 26 era maiti eti yakwatwako omuntu atali ku ddala lya bwajjeno be basitula geneza byonna ne bikolebwa fa aina aliwo olwaleero kyekiri kyennakutandika puroguramu eno nti obugumiikiriza mu nsi muno Abaganda balina hadithi egamba nti obuwangazi bw'emmese bugirumisa ku ddiba lya kapa. Olugero olwo olaba ng'oluli fane naye luteekateeka nnyo omuntu mu mbeera y'abo abakukoze ebibi. Nyina we nagenda oggula oba nali ngenze eggula kikaduuka n'ensoma eŋŋombo ku kaduuka k'omukyala ng'egamba Katonda wange mpangaaza nnyo ndabe ku balabe bange omanyi kye kitegeeza mpangaaza ntuuke n'okulaba ku ki ku balabe bange kyabbeeyi mayanja teri kintu kikulu mu nsi muno nga kulaba ku mulabe wo mu kaseera we yabeerera ng'alina amaanyi Allah n'amukulagako nga munafu. Teri kaseera kalungi akaseera kwe kulaba ku muntu abadde omugagga ku kyalo ng'akicucumya wayagadde asonga buki busonzi wayagadde watwala Mungu n'amukulagako mu kaseera wabeerera nga takyasoboladde okugula poloti y'olunaana. Okitegedde manja akaseera ako kanyuma nnyo omuntu wabeeredde nga akyayi alina obuyinza ewaffe twalinayo omusajja ye kamwogere sijja mwogere olwokuba kyali mulamu yali musirikale nga musajja muwanvu akoma eri webuwame eyo naye nga ssebo ku kyalo abavuka bebazza omusango ne bagaa tugenda kuyitira gundi omusajja oyo yakubako ku muntu esosi nga ndaba bwe nti poliisi yajja okukwata omuvubuka yali wamalalalala n'alwana n'abasirikale okitegedde ne bagaa katukuyitira omuwanvu
Kinzijukira bulungi omusajja obamuleeta omuwanvu bamuleetera ku pikipiki. Mayanja omusajja oli yali atiika. Pikipiki nemuleta nga alina emundu ya bastola enene eke. Bwe yatuuka abantu jukira akatawuni konna kali kakunganya akakoze eki? Kakubyeko. Ye. Bwe yatuuka bwati etanaba kuva ku piki. Nasooka werekereza amasasi 3 mu banga pa. Abantu Mayanja beetomera abatise emitwa abakoze batya okitegedde. Nakyo sooka ayita mu bantu bwati agikutte bwati n'agamba ono tugende. Olwamutuukako bwati n'agenda mukube esasi era asooka mu kugulu pa. Naye ekisinga okunenyusa waali mulamu. Naye n'ekyebbeeyi ku kyalo kwe yakolera ebyo nakati kwakaddiyidde. Naye ekyasinga okuneewuunyisa bangamba kati pasita. Era Mayanja otyanga nnyo omuntu alokose. Pastor Bedi Bwanika. Sebo kanisa kati enjiri agibuulira ddala. Mayanja nkubuulira. Omuntu abadde n'eddiini nga mwe muwangalidde bajjajjaabe ne bakitaabe mu bamuzaalidde bw'agamba nti kati nalokose mutye. Omuntu ng'abadde akoze musiraamu oba mukatuliki ng'alaba bajjajjaabe bamaama be bonna bakatuliki n'akula n'agamba kati nze ndi mulokole. Oyo nze simuteresa kintu kyange bwe mba nalina mu endagaano nginona. Ate Katonda bamulyamu olukwe. Kati olya mu Katonda olukwe endagaano yange gyona asigaza. Tekisoboka. Era gwe Mayanja ne bankulira ne bangamba Mayanja yalokose. Toddamu kunzijako interview. Ojja kuntunda. Waliwo yangamba mbu balokole tebawa bujulizi oba yali alimba. Nange mbiwulira. Nyakukinonyerezaako ndabe kasa kati nali musiraamu nendokoka. Nalaba omusana nendokoka. Omulamuzi agamba va wano. Walidde mu Katonda olukwe. Okitegedde. So kati omusajja oyo gyali ku kyalo kwakaddiyidde. Ayina n'omwana mutabani we wamaanyi ku social media njawo mukubulira ntuvudde wano. Bologa wamaanyi. Mutabani we bologa wamaanyi. Abamu kati abali kuno bajja muteka mu community section. Bologa wamaanyi nnyo. By the end ozalimo ba first 3. Babologa betuyina wano. Okitegedde. Naye taata we yali musajja muzibu nnyo. Taata we nga tazanya. Oyo taata woyo yagalamizako ku basajja abakulu. Omusajja oli yali muzibu. Naye ebyo byenkulaga nti abantu bawangadde nabo kati ne bamulaba. Mu kiseera ky'okuba nti kati essaawa ntakyalina kyakola ki? Takyalina bwali naye asaba kusaba ebbaluwa ya chairman LC1. So ebyo byonna tubyogedde olwaleero kuteekateeka myoyo gyaffe. Tubeere bagumiikiriza. Tubeere nga n'essuubi ebbanga lyonna. Byonna ebiba byolaba nga bitambula bubi tebikutuka. Eyatutonda alina ensonga. Lwaki akyabitambuza bw'atyo? Era baaligamba nti kati ensonga eweddewo. Wallahi nga bwe tukyogedde luli nti bannabyabufuzi baatukesera ne beeraba nga be baliwo. Mungu n'aleeta Bobi Wine. N'agenda n'asalako enviiri, n'asalako enjala. Okitegedde. N'alagira mu kyalo kati toddamu kwambala bw'oti, yambala bw'oti. Abaana be bonna n'abateekateeka. Olwaleero discussion zonna ziri ku oyo. Ffe mu Busiraamu kye njagala okumaliriza nakyo. Ffe mu Busiraamu Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musajja anyoomebwa, yali mulunzi wa mbuzi mu Makka. Omulunzi w'embuzi omumanyi? Omulaalo. Abakyalo kikuŋŋaana, bano ne bakuŋŋaanya ow'essatu, ow'ennya, ow'ettaano, ow'omunaana. Ne bazimuwa n'azirunda olunaku lulamba. N'azitambuza ng'azitwala. Bwe buziba n'agenda ng'aziga. Oyo yali Nabbi wa Katonda. Mwe wammwe mutugamba nti Nabbi Isa oba Yesu Kristo bamuzaalya mu ki? Mu kiralo kya nte. Ate omulimu gwe ogumanyi? Yali mubazzi. Waliwo mubazi alina ssente. Naye ng'osuubira ku bayigirizwa be 12 tekwaliko abataali babazzi. Ku basahaba ba Nabbi kwaliko abasajja abaali abagagga ba Sayyidina Ali nga babiliyoniya. Naye ng'ono omulunzi w'ente, omulunzi w'embuzi ye Nabbi waabwe. Era nga yabagamba kati buno obubaka bwennyina Mungu yabuleese. Katonda takolangako ku nsobi kuddira bubaka kubuwa muntu atasaanye. Era bano bonna benda balina ku ebiseera bino ababadde bajerega Bobi Wine. Bobi Wine tajja kufuga Uganda. Gwengaani. Tajja kufuga gwengaani. Gwengaani. Bw'oba ng'olaba ddala nga Bobi Wine tajja kufuga Uganda, nga gwe olaba nga ekirooto ekyo ekirina. Sooka oloote ng'ogaggawadde. Lwaki olootera munno? Sooka oloote nga nyoka avudde mu bupangisi. Sooka oloote nga famire yonna ekoze eki? Waliwo comment gye nalaba nze Katonda yandaze. Bobi Wine tajja kufuga wano. Lwaki takulaga nnyoko nga avuga emmotoka y'ebbeeyi? Era akulaga bya Bobi Wine. Oyo Katonda bamuveeko mufu, mulimba.
Katonda munnanfuusi mufeeko. Oba mayanja otegedde. Kutegedde bulungi. Walabye no pastor wawane Natete. Bombe Katonda yatulaze abavumi. Pastor namakula Abavumi tebajja kufuga wano. Pastor tujjeko. Lwaki Katonda yakulaze ekyo? Katonda tasobola kulaga luguudo Natete nga luyitamu mukoka. Era akulaga Bobi Wine. Lwaki takulaga ng'ozimbye Pentagon? Katonda akulageko ng'ozimbye Pentagon. Okitegedde? Kati nze bye birooto ebyo by'ekiyayi sibiwuliriza. Gwe lwaki oloota nze? Naye weerooteko ng'omwana we afumbirwa omwana wa minisita. Weerooteko nga muganda wo kale afumbiddwe wa Sudiru. Era oloota ku Bobi Wine. Katonda yandaze Bobi Wine tajja kufuga wano gwengaani. Kale ku lukiiko lwa Katonda vaako. Lwaki Bobi Wine bwe yali ajja mu byobufuzi Katonda teyakulaga? Nti bannange Katonda ndaga ati omusajja agenda kujja naye tajja kufuga. Naye tajja kufuga. Kati manja era ezo kanisa togendanga mu ssinzizo lyonna. Kasita owulyamu ekigamba nti naloose Katonda yandaze manya bafere. Teekako misinde. Muzibirize Katonda ndaga ogenda kugaggawala. Asooka ndage akulage gwennyini ng'ova muki nga tobalira kuza kibbo. Oli musajja wa Katonda, oli mukyala wa Katonda. Okitegedde? Katonda asooka akulage nga kanisa togenda kusonda mu bantu. Katonda mukubire bukubize essimu omugende njagala Pentagon wano. Ebeere. Naye Katonda waawo akulage akuwa ebyamagero ng'era ayagala ne kanisa ffe tukatugizimba. Ate ng'ayita mu ggwe. Anza osibeerawo. Nze era kambeere musiraamu ne mulanga tandise okwegiraagira ebyo. Yeeraguza. Siba kakati sabira kwa kutata wedduwa. Alabika omulio gumuli bubi. Yandoosezza aloosa gwe. Alimo okuloosa nze mutabani wajje wuwo. Alimo okuloosa abafamire ye. Ate ajje wuwo. Akiringa ffe waffe taata wange yatuzaala abaana 50. Okitegedde? Kati gwe ng'ova eri nga ntaata we yandoosezza. Mu baana 5 nga temulimu aloose. Kakati gwe omwana wa Ssenga Fatuma nga gwaloose. Era nkwemera nti taata leka yakozeemu ensobi awo. Yandifunye mu baana b'ataano abo n'afunamu kale wakiri gwaloosa. Naye era aloose gwe wa neighbor. Tweyanziza. Ebigambo bye bibannange nenga bwe tubyogera n'okubajjanjaba kikulu nnyo. Madde nkebera no mu ssimu yange. Ndagala okubategeeza bannange nti obujjanjabi obw'omuntu alemedde kumwege n'essigala weebuli nnyo mu bungi ddala. Kale n'olw'ensonga eyo atokkiriza muntu okufaafaagana eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala weeriri. So n'olw'ensonga eyo bannaye mulijjumbire ensonga zonna tuzitambuze bulungi. Salamu Sipre akyaliwo. Kasalamu Sipre kano namalogo simanya waliwo abakuli obubi mu bizinensi. Woofiisi ogiyingiramu naye ogiyingiramu weekengera. Emmotoka yo woogireka byonna tuba tulina okwetangira. Kasalamu Sipre weekali Katonda otambula nako mu nsawo mu motoka katambuliramu. Just okafuuyira bufuuzi wonna buli kimu kyonna ekiriwo ne kidduka misinde biyitirivu. Speed miliyoni. Kale n'olw'ensonga eyo keekwate Kasalamu Sipre kajja kukuyambako. Evivi abaami abalina amaanyi abatalina maanyi ga kisajja nga ofuuse luyongoyongo nali weeriri lijja kuyambako. Tokkiriza maka kufa, akkiriza gasigale gagali gumite. Ensonga zonna ozitambuze bulungi. Waliwo kyendeseeyo ndooza tewali. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba okkirize essimu zange bannange ziriwa. Simu zange ziriwa ze nnoonya wano. Nsaba okkirize kube ku 0708 94 21 45 0708 94 oba okununyako nze kennyini ne mbakutuusaako nosobola okuba ng'ofuna obujjanjabi obwo obwogeddwako. Kale mukkirize tubalekereri wano. Mbadde ne Sheikh Tamia Kamyuka tubagaliza wiiki ennungi leero lunaku lwakubiri. Mweraba. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge.
enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukali oli nabeera ne sukali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukali ya controlling bwamangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe nabayinako kenkovu abantu bobeera nga mweru kigenderere nnyo bobeera nga oli mweru osobola okubeera nti nokosiza kano bobeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalira omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Eddembe liringa eddembe baana bakitango